Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde tutunuulire ekitaffeeri, tutunuulire ebikoola by'ekitaffeeri, tutunuulire ebyo by'osaanidde okusimba ewaka nga bigenda kuba bikuyamba mu ngeri yonna. Ng'okisimba ewaka ojja kulyako ebibala ate erudda okikozese ng'eddagala. Kati ng'ekitaffeeri ekyo kirungi nnyo kisimba ewaka, kigenda kukuyamba mu ndwadde ez'enjawulo. Njagadde tutunuulire ebyo by'osaanidde okusimba ewaka nga bigenda kukuyamba. Ekitaffeeri bwe kityo bwe kifaanana nga bw'okiraba nga kikula, kifaanana bwe kityo. Kyetegereze bulungi nnyo. Bw'okunyuulako akakoola n'okayuzamu makkati n'okawunyako, kiwunya akawoowo si kabi, kiwunya ddala bulungi. Kakati ekitaffeeri ekyo kirungi nnyo kisimba ewaka olw'ensonga okusookera ddala ebitaffeeri byennyini ebissaako ebibala birungi nnyo, osobola obbikolamu juyisi. Ekirala bwe mukitegeera abakyala, abaana abawala, juyisi w'ekitaffeeri mulungi nnyo okubeera ng'akomyawo obwagazi mu mibiri gyammwe, naddala mmwe abakaaba ensonga ey'okubeera nga muli bannabukalu. Ekitaffeeri kirungi nnyo ku nsonga eyo ey'amazzi. Kati tutunuulire ebikoola ebyo, kusinga njagadde tutunuulire ebikoola. Ebikoola by'ekitaffeeri ebyo by'olaba, singa obeera ng'obadde okiyina ewaka, ddira ebikoola ebyo obifumbeko, bigenda kujjanjaba bulungi nnyo. Okusookera ddala biyamba nnyo gw'alina obuzibu bw'okubeera ng'enviiri zo zaaswenyuuka oba nga zikutukakutuka nga mu butuufu enviiri zo tezirabika bulungi. Kye nkusaba, funa ebikoola ebyo eby'ekitaffeeri, bifune nga biwererako ddala, ate funa ebikulu, beera ng'obitokosa bulungi nnyo. Obimala okujja biteeke wansi bibeere ng'ebiwolaawolamu, beera ng'onywa eddagala eryo, lijja kuba likuyamba bulungi nnyo okubeera nga litereeza enviiri zo. Birungi nnyo, bijja kutereeza enviiri ezo, beera ng'onywa. Olunaku osobola okunywa ebikopo 2 ku makya, n'onywayo ekikopo, n'ekawungeezi ng'ogenda kwebaka n'onywayo ekikopo. Naawe alina ekizibu ky'olususu osobola okubeera ng'onywa ebikoola by'ekitaffeeri ekyo, kigenda kuba kikuyamba bulungi nnyo. Olususu lwo lujja kuba lutereera bulungi nnyo. Ebikoola by'ekitaffeeri ebyo birungi nnyo ku nsonga y'okuzzaawo olususu ng'olubadde lwonoonese. Zigwe fumba obeere ng'onywako, ate singa obeera obikozeemu ensaano bulungi nnyo n'ogyanika bulungi nnyo, ofuna ebikoola ebyo n'obinoga nga biwera, n'ofuna akadeeya n'obiteekako, oba ekisaniya oba olusaniya n'obiteekako, n'obyanika mu nnyumba, bijja kkala bulungi nnyo. Oba n'obeera ng'obyanika mu kisiikirize omusana we guva w'oteeka. Bwe bimala okkala bulungi, kolamu ensaano. Ensaano eyo osobola okubeera ng'obeera ogiteeka ku mazzi agookya n'obeera ng'onywako, kijja kuba kirungi nnyo bw'onaaba okoze bw'otyo. Naawe alina omuntu wo nga mulwadde wa sukaali, oba gwe kennyini nga sukaali akusumbuwa, osobola okuddira ebikoola by'ekitaffeeri gwe omulwadde wa sukaali n'obeera ng'obifumbako. Mu bikoola ebyo osobola ogattamu ebikoola by'ekifumufumu bulungi nnyo, n'obeera ng'otokosa n'obeera ng'onywako, kijja kukuyamba bulungi nnyo. Kwegamba ebibala by'osaanidde okusimba ewaka oba emiti gy'osaanidde okusimba ewaka, tunuulira nnyo ekitaffeeri. Mu butuufu ekitaffeeri ekyo kirungi nnyo, buli w'okisimba ewaka muba mugenda kufunako ebibala, ate n'ebikoola mubikozese ng'eddagala. Nga bwe mukimanyi kati ennaku zino obulwadde bwafuuka obulwadde, ekyo nkibabuulira. Kati n'olwekyo gwe wenna agenda okusimba ewaka emiti, temusimba biti ebitategeerekeka, musimbe emiti gye mugenda okuggyako eddagala ate nga mugenda kulyako n'ebibala. Kati n'olwekyo omuti gwe tutunuulidde olwaleero, tutunuulidde omuti oguyitibwa ekitaffeeri. Kyekyo bwe kityo bwe kifaanana. Mbalaze gukyali muto, bwe gutyo bwe gufaanana nga gukula. Gusimba ewaka gugenda bayamba bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mbeere bulungi, mweraba.